baloga akasolo mu face tetumanyi waje byakkira saawa zino omukyala aliko yoyo gwe baloze n'avunda face. Okusinzira ku comment section abantu bonna abasinga bakkiriziganyizza nga Nkuyege ne bagamba okusinzira ku makeup artist bambi amanyi kyabadde akola. Omanyi makeup gwe bakola mu firimu omuntu n'abeera nga avunze ekigero oba nga accident omusaayi. Kati nabano nabo n'okusinzira Katambi engejje kali mu kubeera nga kakwatibwa abantu bagambye Abannayuganda bayize okukola obulango super. Kijjukire kati gw'olaba ka video ng'ako n'okakasa nti dda kituufu ono asobola ovunza amujja ofeesi ogenda kuddukirayo ogambe ye kyaneesibira ku musajja kyanzibira omusajja kaŋŋende bakivunze feesi. Awe tutuuse okusinzira Katambi kankakuzanira okuva gye kasitandikira paka gye kaggwera nawe osobola okubeera nga weerabirako naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusaba subscribing onyige ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Achafunda seganisonga ndikuwaki mukama Katonda tulase gwafana wotu ndayota kale ndayokefeera abasajja abalala maama natuuka okumba emmotoka yange nenzimba ennyumba ewamu okimanyi bulungi maama n'abato bagambe oba n'abanga tulese nabakirero batukako kyeki abasobola bakola byebali era bwe sirimukwasa yali amanyi sirimusobola bayonga eddiya mukyakaligera basanga enansana ne babbawo be wafuna nze emmotoka yange agitunda mu mulimu kucakala mulimu kwevuga dde abakuvuga n'enkya mukaire mugwanda n'ababo we balikola ng'oyo kiro batuukako Mama sola basonyiwa. Nikira nze nabeeyambula nabakoowa. Njagala mubone mulozeeko. Namwe mujja ku bulunyi okumutuuseeko. Mutowa yokota video eno mbasanguze. Nabagamba nja banika. Bannangwa dono twalika. Netusonyiwe. Mukama wa amaani. Sinani nsonga kama mwe buwangazi. Kuba ntambudde okufere banzibye. Ngana kuso uliya ku bulumi. Nange bwe mpulya obasente zange. Omwana omunenza tanana kisodo. Mama, mwana yafumbira sina mmotoka zinatunda mmotoka mbazindi omu mwe baka bulungi. Niyo mwana balungi ku sente zange. Ntuuza ebintu byange byonna embuto zange azijjamu emyaka 7 yadde omwana. Mama, mutwala mugende. Mutambule muve wano. Mama mvire. Mutambule muve wano. Ku police bakira onya kubisya onya kukuonya. Mutambule onya kumanyira. Mutakuonya mutafu. Mama muve wano. Mutakuonya bina mama wange. Mama mugomba ku police. Mama mugomba wange. Mutale yito. Sala kumenya. Sasa ngeze kwa mzimani. Mzimani. Ulikoni zo video hii. Mulikuta chituza. Bali tukwasage mikono edi. Sabala kumbunyira. Bano mwana kwa nyawo tseda muzengano namwe. Bisirani mmwe. Bisimi yange nawe. Wabula bingere basa na nsonga sana kwebaza. Ebisene njala bijere mbwanjala zijere. Ate zinnaba. Ngenda kuddayo. I saw people making fun of this gentleman. They posted the video in solidarity of raising a wheelchair for this gentleman. When I visited the comment section, it was a different story. Why is the cameraman shooting from behind? The wrong version of King Congo, African King Congo. Why? So people left the matter and went to something that doesn't matter. But they were just trying to raise money so that this gentleman can at least get a wheelchair and make his movements from one place to another as simple as possible, as easy as possible. Where's humanity? Where's that African love? Where's that African support? Where did we go wrong? Welcome to Africa. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga Muluuta Nsoza akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo
waswayi mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube Butoola n'omuluuta Nsozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa Kyankooto.